Tandise n'abavubuka Nkobazambogo abakyala okuva mu lukiiko olukulu mu matendekero aga waggulu bawadde Minista omubeezi ow'ekikula ky'abantu n'ebyobwangwa Peace Mutuuzo nsalesale wa nnaku 2 nga yeetondedde eggwanga olw'okuvaayo n'alagira abakyala okukomya ekyokukyalira nnabikande kye bagamba nti kino kityoboola ekitiibwa ky'abakyala. Bano bagamba nti ekiragiro kityoboola ebyobuwangwa era nga singa teyeetonda bakulumba ekitebe kya ministry eno babeeko kye batuusaako. Gyebuvuddeko Minista Peace Mutuuzo yavaayo ekikolwa ekyokukyalira ewa nnabikande n'akigeraageranya n'ekyabasebbeeyi abakomola abakyala. Ku ntandikwa ya sabbiiti eno, Minista omubeezi ow'ensonga z'ekikula ky'abantu n'ebyobuwangwa Peace Mutuuzo yavaayo n'avumirira ebikolwa eby'abakyala mu Buganda okukyalira ensiko wamu n'abasebbeeyi okukomola abawala nga bakyali bato byagamba nti bikyamu era bittatta n'ekitiibwa ky'abakyala mu ggwanga. Bagenda ne ku TV ne batandika okusomesa abaana oba babuwandika ne batandika okusomesa abaana abalala babikolera mu masomero nekitukakatako okuddamu okutangaaza eggwanga n'okubayigiriza nti ebikolwa ebyo tebyetaagisa naddala mu bantu abakkiriza mu by'okukyalira ensiko. Wabula bannabyabufuzi n'abakulu ebyobuwangwa bazze nga bavumirira ekiragiro kya Minisita nga bagamba nti gavumenti yandibanga eri mu lukwesikwesi lwa kwagala kusaanyawo byabuwangwa by'amawanga agamu. Because bino ebintu bya nnono nze nagenda okukula n'ensa nti abantu bagenda kewana kakande bakyalira ensiko ate si Baganda bokka. Nze ndowooza nti awo Minisita yeetaaga okutuukirira ku bakungu abamu ate mu gavumenti emmengo ne bamulungamya nti ekyo tekirina bulwabe bwonna bwe kituusa kweri muntu. Kuba tekyaliyo kakiiko ndooza akasunsula bulungi baminisita abo babawa bubi kifo nti bakuwadde kalica netatuulako nabakalica n'abantu bonna ndooza nawo waliwo obuzibu ate ekirala. Wano abawala b'ekibiina kya Nkobazambogo okuva mu matendekero aga waggulu webasinzidde ne bawa Minisita Peace Mutuuzo nsalesale wa nnaku 2 zokka nga yeetondedde eggwanga. Bano era bagamba nti singa Minisita teyeetonda bakukolawo akatiisa nga kwotadde n'okukunga bakyala bannaabwe balumbe ekitebe Minisita kwatuula ng'akabonerako okulaga obutali bumativu bwabwe. Naye ng'ekintu kyabadde kirungi era kyemanyi nti abakyala bangi benyamidde buli yabadde ku lutambi bw'obanga babadde n'omwana mu ddiro ng'olaba onodya Minisita ng'ayogera ekintu ekyo kibira tekyavuddeyo bulungi. Era mu nsonga eyo nja kusaba Minisita n'obuwombeefu ate aveeyo nga ffe abakyala atwetondere. Bano babadde bakulembeddwamu nnyini ntebe waabwe mu ggwanga Nantamulaziya wamu n'owekitiibwa Hasifa Nalweiso ng'ono yakiikirira abavubuka ku lukiiko olukulu olwa Buganda. Bano era bagamba nti ekikolwa kino kyakumalako abakyala eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka wa Uganda saako okuswaza ekikula ky'abakyala. Ekikolwa ekyo kya buwangwa bwaffe era kyavadda kuba kyatandikibwawo bajjajjaffe okuva edda n'edda wabula si kyakajjabuzi nti abakyala oba abawala balina okukyalira ensiko. Ne ssemateeka wa Uganda akyogerako nti buli ggwanga lirina eddembe lyalyo okukola kikye baagala oba kikye bawulira oba ekikwata ku nnyumba zaabwe. Bongeddeko nti ebikolwa ng'ebyo eby'okukyalira ensiko mu Buganda bya nnono era nga byatandikibwawo bajjajjaffe olw'omugaso gwe birina eri omwana omuwala. Ffe abakyala ekintu ekyo ky'okukyalira ensiko kyongerako ku beauty yaffe ng'abakyala. Si kibi. Abaana ba Nkobazambogo kukikyembagamba nga tuli mu mbeera ey'okunyigirizibwa ng'Abaganda tulina okuvaayo ne tulwanirira ebyaffe bireme kubeera nga bigenda muki. Nicolas Ndugga yabadde okulala Delta TV Amasukkulumu.